Faza Rukoda yazikibwa era yazikibwawa yafira umuita rubawa yaliko minister was ethics and integrity banang oyo musajja bamuzikawa yajja kubanga mu mateka ga Uganda oyo yaliko NUP yaliko minister alina kutwalibwa ku floor ya parliament banang oyo musajja chichi bamutwara ni bamuzike enguru bamuzikeri chiche cyaliwo government yafe yewunyisa ntu bona bakanya tubyogere ngabazadde bikome wano tibigenda na mawulire bija kutuswaza biswaze n'essomero kumbe Headmaster norukwe nga wali wa bamugambye nti gwe bintu bino bifulumye bitike mu mawulire wonna wabulire wonna na wana BBC na wa eyabifuluma ryo Headmaster kati nga Bobiwine bwe yabiraba ni yekanga na ndina access to the media sinabakogera ikintu cyonna twabadde bantu kumpi babiri mu meeting ku office eyabifulumiza yana atekwa ku Headmaster ekerezia katulika basinga obungi bavayo ni bajogerera ni bogera amazime ikolobiro byekora kati nayo today nesarawo nekwatamwa abafaza abamu nebakozesa mu ngeri ya kuketa kino nkireta waliwo mufaze Masaka eyafa nibasanga nga alina ne mundu ya government amajene gagenda ino gajijo AK47 nibagamba ntaba alina mundu yafe nibajo nibajijo nga mufaza kati nonu mufaza oraba so echo kintu tulina kukigenderera otherwise kinza kononekerezia nicho nona nedini kati fe tulina kuba basare kubuka buli kimu kukuba buli kimu bwe bayita Bobi ne mukyara nibagenda kusomero bagenda mu security meeting meeting yari ya chama deputy headmaster nabazade nga Headmaster we yabule omukibanti Bobiwine Headmaster yara muganye kugenda kusomero okuvada nga Headmaster mugambe nti gwe tiwesimbawo buli kife kijaga mati tiwesimbawo awansonga ki za kigwagwa oyo faza muki abakatuli kimuna nsonyiwa oyo faza lazima yari badenga asigara nga kulembere somero eryo faza liganyira ndoza avewa fei mu Western region ayinza kuba Fort Portal nga wensonga nti Bobiwine bwe yamubuza nti omwana wange bwacho omugana nokwesimbawo omanyinta abazade babade kumbi kukuba Headmaster Okay, tubaniriza ku mukutu the Flash channel Uganda nga bulijjo nga betwabasubiza nti waliwo ensonga zitatusobola kubuusa maaso twebaza omukama olw'obulamu bwatuwadde ate namwe mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kutugoberera buli lunaku mwebale ddala mwebale nnyo kwe tuli awamu ne mukulu Byarugaba olunaku olwaleero nnaku eri mu ggwanga olw'okufiirwa speaker Jacob Olanya naye ate ekyo nga tunawo kikwatako olabye tugenda kubuusa maaso kyaddaaki Honorable His Excellency Bobiwine yagasimbaganye ne Headmaster wa SMAC nezidde okunywa abazadde ababadde mwalabye embeera nga bwe yabadde etabuse Bobiwine nga St. Mary's Kisubi akagambo SMAC anukayinza kubuzaabuza abantu okay St. Mary's Kisubi awali Solomon ejasomera nemtu agabe kyasizo okunsanyusa Headmaster yagadde to attack His Excellency Bobiwine abazadde ne bamutabukira it was too late abadde atabana tugambo why Bobiwine nga tugamba His Excellency nga tugamba nti omwana n'abasomesa nabo bamwewala kuba omusomesa obuyoga n'omwana ate Headmaster okumugwa ne tugamba which kind of state are we, which kind of school is this ekyo nakyo kwekiri nekyokubiri Jacob Olanya kyaddaaki beewaddeyo ne bamulangirira ne batugamba yafadda ne ku luno nze maki nalowoozezza nti Bobiwine yabadde akuta akati nga ya trending yeka mu Uganda ng'ensi yonna gweyogerako ku bya SMAC ku mutabani we kati oza nendowooza nze nti President Museveni yagambye omwana wange andiddeko sho now let me break mayi wali oliokuwaga kisigala ng'akuba heat yekka oli bwaleeta heat naye changa so that's what I thought of so bibi ebiri mu ggwanga ebyennaku naye tetumanyi bino yaga kutuja ku mulamwa oba
okay okufa kusobora kutuja kumuramwa nakatono kusobora kutuja kumuramwa Yesu kufa we kuli ne mwana watu abaturaba n'abaturiza mbaniriza nyo ku mukutu gwa the flashlight Uganda mwebare nyo mwebare dara nafuneyo omugoberezo abadangoberera nyo na yankubide kwa kasimu ari mu America maze emyaka mingi musaja wa myaka 7 yawandika nakatabo nga akawandika nga aka dedicating to Bobiwine yagamba ja kusindikira ko ne kope yes kirungi abantu kyagara buri muntu yenarwane mungiriye wandika ku Bobiwine kozese simu ye nenga buri muntu yenawali inokurwana now definitely baturize buramu bwange mundaba nakomawo buramu bwakomawo omwezi guno nga gugwako era nzirayo cyokora mukimanyi iranze cyabakobora nzirayo nagenda wa kasoke semester number isimu wali abatamala program also bruising a program inamba nagisomi so no Nsonga yo inamba ya Byarugaba erizo 772-980-933 mukubireko muwayemu akuriye ku magezi mwe info jobade byabajete twalina jimuwe naye mwana watu nzijukide kintu kino faza rukoda yazikibwa era yazikibwawa yafira umuitaruwa yaliko minister was ethics and integrity yes bananga oyo musajja bamuzikawa yajja kubanga mu mateka ga Uganda oyo yaliko NUP yaliko minister alina kutwaribwa ku foro ya parliament natwarwa amatabu tubanje bananga oyo musajja chichi bamutwara ni bamuzike enguru bamuzikeri chiche cyaliwo government yafe yewunyisa omuntu mukuru bwato nafireyo nibigwa oba sijja kugamba nti nali mu lwadde nga sisobora kufuna amawulire ago wawulira ko ntazeni umurambo gwe nokutwara mu parliament yugira ku kintu ekyo kale ndo bana ebyo bibintu abana Uganda olusi byebewunya omuntu bwaba afudde now nga tunagenda kukyawolanya kyembagamba nti buri kintu ekibeerawo mu Uganda n'okusingira ddala abana Uganda n'okusingira ddala abantu ba NUP ffe tusigale nga tuli focused nga tuli committed ku struggle yaffe teri kintu kisobola kutujja ku muramwa nitwerabira ebyaffe nitugenda ku byabali 100% no kati ekiso kyovura nsooka kati nekya Solomon Kampala mutabani waffe mutabani wa president waffe bananga ndete bintu bino naye orusi mudiginge deep murabe bintu bino kyebitegeeza kyadachi president waffe Kyagulanye yagenze ku somero ya St Mary's Kisubi ku parents day yes ku parents day omwana oli Solomon Kampala gwe bayapanga ni bateka wansi w'ekitanda kye emisokoto gy'enjaga kyadachi kyazulirwa twategede Headmaster kyaliko Headmaster ye kyaliko ayagala kutira ddala future y'omwana ono ndowooza nga waliwo abamugamba ntono mwana etutumu talijja wano ku ssomero lino mukimanya basomereyo mu bamanyi kyazuulibwa in fact kyazuulibwa nti Solomon Kampala agenda kuva ku ssomero eryo nga tiyesimbye ku kifo kyonna ky'obukulembeze nga Headmaster yamugaana mu kimpowoozi nga Headmaster mugambe nti gwe tiweesimbawo buli kifo ekijagamba nti tiweesimbawo awansonga ki za kigwagwa oyo faza muki abakatuli kimu nansonyiwa oyo faza lazima yali badde ng'asigala ng'akulembera essomero eryo faza liganyira ndowooza ave waffe mu Western Region ayinza kuba Fort Portal ng'aw'ensonga nti Bobiwine bwe yamubuuza nti omwana wange bw'aky omugaana n'okwesimbawo omanyi nti abazadde babadde kumpi kukuba Headmaster nga Headmaster yawa Bobiwine ensonga za kigwagwa nti ife wano omwana bw'abeera popular titumukiriza kwesimbawo nga is it in their constitution reka nkitereeze kintu omwana bw'abeera watutumu titumukiriza kwesimbawo ono mfazali n'omutwe agulina nanti kyembagamba kyovana nze bwe ndifa simanyi oba ndowooza ndigenda mu muliro
nze kyandumye nnyo okulaba nti Bobiwine yagenzeeyo ng'ayogeza omumwa ne Faazo oyo naye ng'alina omumwa agenda kwogera. Faazo ono tiyali badde na mumwa. Yes, kubanga njagala mumbuulire omuntu okwesimbawo gamba, in fact the contrary, the reverse should have been the case. Omwana bw'atabeera popular teweesimbawo otya. Popularity tutegeeze ettutumu. Bw'otabeera n'ettutumu ate weesimbawo. Naye yamugamba nti alina ettutumu lingi tiyeesimbawo. Naye n'abeera n'omutwe n'omumwa ng'ayogera nti oyo Headmaster. Wabula ne kizuulibwa nti Headmaster ye, in fact Bobiwine oluvannyuma lwa incident eyo y'okuteeka mu Sokoto mu njaga baayita Bobiwine n'omukyala ne bagendayo. Bino banange mbireeta birina ekintu ky'amaanyi nnyo ekibuutikidde ebintu ebyo. Enkwe ng'oraba enkwe ku NUP ne Kyagulanyi buli wamu baategawo. Kati ffe tulina kuba abasaale kubuuka buli kimu, kukuba buli kimu. Bwe bayita Bobi ne mukyala ne bagenda ku ssomero. Bagenda mu secret meeting. Meeting yali yakyama. Deputy Headmaster ne Headmaster n'abazadde. Nga Headmaster we yabuulira omukimanyi nti Bobiwine Headmaster yaramuganye kugenda ku ssomero okuva dda. Ng'amuwadde reemu excuse ng'agamba nti gwe tojja wano. Ojja kukozinga unnecessary attention. Tibirina mugaso gwe tojja. Nga bobonamu kale sijja kujja. Kati Headmaster kyamuguddeko ng'alaba Bobiwine atuuse mu meeting y'abazadde. Wabula bwe baayogeraganyiza n'abazadde, Bobiwine yabadde yamaze dda okufuna amawulire nti omwana we apangiddwa. Naye nga Bobiwine ng'ebyabazadde ng'agamba nti omwana ayinza kuba ndimbye, ayinza kuba oba yali n'akisirikira. Naye bwe baali bateesa ne Headmaster, nga Headmaster mugamba nti bino bintu bonna baakaanya tubyogere ng'abazadde bikome wano, tibigenda na mu mawulire, bijja kutuswaza biswaze n'essomero. Kumbe Headmaster alina olukwe nga waliwo abamugambye nti gwe bintu bino bifulumye biteeke mu mawulire wonna. Wabiwulira wonna na wana BBC na wa eyabifuluma lyogo Headmaster. Kati nga Bobiwine bwe yabiraba ne yeekanga ndina access to the media. Sinaba kwogera kintu kyonna. Twabadde bantu kumpi babiri mu meeting ku office eyabifulumiza yana ateekwa kuba Headmaster. Naye mu nsisinkano nga Kyagulanyi amugamba nti mu ruumu omwana wange mwasula kyamaze dda kutegeerekeka nti muri mu CCTV cameras. Leeta CCTV cameras tulabe omwana ono enjaga yagiteekamu atya. Owulira? Omanyi Headmaster bwe yamugamba? Kyova olaba nti ekintu kiranda olaba kikwatagana no mu gavumenti. Headmaster yamugamba nti ewaya ziconnectinga ku CCTV cameras ku lunaku olwo zaali tiziriiko. Enolanya kugamba ez'okukkubo zaali zifudde. Headmaster owulira? Bwe bata abaana baffe ba NUP awabeera kamera bagamba nti tizabaddeko nti amanda gaabadde mafu. Ne Headmaster olaba kyatukozesa nti wires tizabaddeko. Nga kikulaga nti yapanga naye n'apanga mu bya kijinga ne bamukwatira mu kituli. Kyazuulibwa nti baali bapanze bupanza omwana. Kubanga Kyagulanyi bwe yayogedde n'abazadde nga weebali abazadde bonna omusango bagusalira Headmaster nti omwana omwagaza ki. Bw'akyogera kuti omwana wa muno mu byenjigiriza na mu buli kimu. N'ogamba omwana nti gwe tiweesimbangawo. Kumenya nga yali akitegese kuva dda nti ono omwana tasaanidde kuwulikika nti ali ku essomero lino. Ndowooza nga waliwo abaprotectinga nti amanya gaabwe bo baavaawo nga tibalina ekye bakoze n'erinnya abamuti tumanya. Yes. Naye nga agataliiko mazzi waliwo yaŋŋambye nti omwana w'omuntu omu ku abo nti naye ate ali awo.
bona abana eriyo somero lya byafayo ayera chovara nzembe wunya balese n'amawulire nto mugu ba protecting yasomerawo yaberanga mu bana abasemba ya batano ekinaki kyembegeza ko kugamba ate ne mutabani wali awo nga bali cho banange ekintu kino omwana aruma omwana atalina musango nga administration yo sina administration yonna nga headmaster yefuberede okuta omwana wa munne mu ngeri y'ekigwagwa so nasimye president okugendayo mu ngeri ya kimpowoze na ensonga ze naziteekawo headmaster naswaruka wabula ekyo kisigalidde ku Kereziya Katolika eryo somero lya Kereziya yes it must be addressed and decisively lest esomero mugenda kulita kati ugorwoza banje abana abazade abategede headmaster yo ngabwa afanagana ngabwa roza abanje tibasobora kutwara yo mwana wabwe ngo yo cyari headmaster wabura ngamaliriza ekintu cy'abafaza kino Ekereziya Katolika ina kuba negendereza regime eno bwe yarabanga Ekereziya Katolika basinga obungi bavayo ni bajogerera ni bogera amazime ikurubiro byekora kati nayo tetude nesarawo nekwatamwa abafaza abamu nebakozesa mu ngeri ya kuketa kino nkireta wali wo mufaze Masaka eyafa nibasanga ngari na nemundu ya government amajene gagenda ino gajijo AK47 nibagama ntaba ari nemundu ya fe nibajo nibajijo nga mufaza kati nonu mufaza oraba so ekyo kintu tulina kukigenderera otherwise kinza kononekerezia nichono na nedini ekyo nkitadawo mbade sobola kushireka ndinda konga tuna kuchita obadde okimanyi Solomon abantu boogera nnyo nti points za muingiza mu ssomero zaali teziwera naye waliwo in education system waliwo kintu kye tuyita ngenda kukijukira nkikubulira nti taatawo bw'abanga yasomera mu eri essomero oba maamawo oba one of your relatives, I'm forgetting the name of that card, how it is called, koyitira, it's so long as oba mu first grade. So some people on social media, some of those bamala gogera Robert Chagulanyi's father yasomera awo Chagulanyi himself nayitayo n'abagamba tuli bakatuliki, it's our foundation, tulina okuleeta omwana mu eri essomero. Bintu bibiri ekisooka kimu kya kigwagwa kino kyoyogedde na headmaster yakirese nti nga ayagana Solomon kwesimbawo yagamba bwabanga tiyajjayo nga tiyajjayo gundi kirasi esookera ddala enungi nti era tebamukiriza kwesimba naye nga kya kigwagwa alimba. Ekyokubiri omwana bwogamba ntiti abagamba ntiti yalina maxi ez'amaanyi ezitwara omwana okusomero ekyo nakyo tikikyakora makulu tikiriyo kubanga ate wali yatuuka yatya yatuuka yatya ekyo tikiriyo kasita omwana abeera ku ssomero kasita abeera omwana abeera ku ssomero ekisinga obukulu okumukwata ng'abaana bane tekisinga buri no kugenda ku assembly omanyi omwana oyo headmaster yamwogerangako omwana oyo bamusosora ba teachers bona bwakute headmaster bwabagamba. So that kind of segregation ku ssomero ly'abaana Uganda ly'abantu oyo headmaster asande lazima yeddeko abakatuliki bwe banga tibasaza amagezi agenda kute essomero lyemu. Naye nga Byarugaba kuba if it has happened to Robert Chagulanyi no mwana one time bajamgamba oyo mwana wa Jajja no oyo. This is political. This is politics na ye. But why should the headmaster really Butamanya do you think he's being used? Definitely he's being used. He's being used by some of the mafias in this government. Weshe tebatayagara omwana wa Bobiwine okufuna ettumu ku ssomero eryo kubanga bakiraba babo bavaawo ne bavaawo buggo nga tebalina yadde n'erinnya ku ssomero awo
mbaga mantatono oyo mwana na yafanaga ne bwana ekitasoboka ekijja kusoboka yes kale awo Solomon we tugenda okumukomya awamu ne Honorable Robert Kyagulanyi onako olwaleero naye nga for every updating other details you'll be updated kiriza Ghana nga tunakugenda ewa mukulu Olanya mukulu bali omunsi yagamba bwati agenda kukwata buli muntu eyabika Olanya before do you remember the tweet when akubire sino ngamba nganda be tweet ya Muhozi ngegamba tigundi afudi do you remember that tweet ematheko naye baliwo musurusi naye kumwogerako mpuliranga yara kumwa bwi mileage mpuliranga yara naye atenga ye mwogezi wa government omukuru we have to talk about naye kati baliwo munsi genda mu maso bakwate obavunane bayinza kuba bali engeri ijendaba nze ndaba barete oni tayebwa gwenda bayunanga but all the same ono mukyara araze abantu ati aletedde abantu okutya ebifo ebinene kumaraga biwa abantu tovoraba nze ndaba n'abantu ba NRM mu parliament weewawo oraba bakora kiri nga bagara kuyamba Anita neba machimanti kibakora kichamu naye bana bantu tasobora entebe neneyo ofunda ko netayebwa in fact omusharo nakubye abashara bonna mu gwanga ngo oraba aringa ategeza nta abashara bo bamaraga kora bwe batyo abo bachibe prime minister nabba na yare kulire ora umurimo gwakugwa naye mukatebe but all the same aba bantu Museveni bayagara tureke no kwewunaganya Museveni ajya kureta omuntu we ademwa amutekaho oraba Anita bamaraga muyoreyo nga wa FDC ni bamuwa nenga kikutegeeza mu NRM mwalimu abantu abawera ko oburungi okuba deputy oyo amangu daranga yakava mu FDC ekisanje kye kisoka tayebwa yaliwo anti gender issues nazo zakoranyo ku kya tayebwa tayebwa bamukuba nabivamu no kubivamu oluvanyuma bwo kumanya nti NRM esazeho kureta oranyanga musajja nga parliament nga bweri tosobola kureta musajja nga ye speaker noreta ne deputy nga ye musajja so omukyara abo yaragirawo bulungi nga buli muntu ye nakiraba so katurabe ogwe banatuletera kati ogwe banatuletera atena cyo kibayigirize inkugambe teka bali kora bubi buri amateka ganoge mukora nga mugekolera orusi gabakwata ko ni gabanyweza ni mubona kati singa eteka tibali tiri rigid nga tirigamba nti otekwa kuba mubaka president I believe yali badagende bwero najawo speaker kubanga abantu abali n'obwongo aba NRM abanji bafuruma government aho we yali ewoze nagenda yo ngabwa ebwe cha prime minister bwe kibera naye engerije mwari kakanyeze teka kati amonga arikulire buno ayesimbe ku bwa speaker deputy tabere abere I believe chances are high amongo nagamba nchitadde even if we lose even this one anti bwochita biba biwede bwe bakukubireri obato cyari na chance kata chance atebe komawo unto amongi tuyambale kulira wesibako kwa speaker ekirara tasobora kurekurira ndoza nga atayogede ne president kwanga ekifeche cyo bwa speaker cha president yasarawo tibabalimba nti NRM yasarawo president Museveni yasarawo ananabera speaker anaino kumwishiza bibi anaino kumwishiza bibi so bwaraba nga mukolede mu magezi ga president bwaraba ntono yankolede asanide abere speaker ajamugamba wesimbewo aja kulekulira kiri yesimbewo wabura kiri atenze nsagara kweteka mu bintu ebitagenda kutuyamba tiri opposition ashobora kufuna obwa deputy obwa speaker mu parliament. It's a game of numbers in parliament.
not a game of brains. Sigama nti nganda tabusobora abusobora neti basobora kubumuwa talina numbers oranyo musajja abadde omuntu gwe badde bamanyi agoberera rules of procedure n'amateeka ga parliament kabe wa opposition kabe wa NRM mu kyesibyeko omanye bwakibesibye ku kintu ekyo bakuba mu kyaro ono nti gwe togagoberera yes naba mubeogeza boogera nga tibategede kye bategeeza kabi wa NRM buli wa NRM guba interviewing abadagoberera rules of procedure za parliament abadde tiyekubira mu parliament one word to a wise person is enough baba gamba Anita bwabanga ali wise nalabyo nokukaba nga akaba noyinza kusanga abamu nga bakabagagonya oranye nokufakwe ekifo munange oranya abantu baoranye mwiti muroza nti oranye ekifecho yabadde akyagala yeka oja kusanga n'abakaba nga bali bakyagala nga beekabya amaziga kubanga tumwebaze ndi kukyatumwebaze enfa y'omusajja ono ekyatusobedde ffenna government kino kwokirabe abantu baffe abaze nga bafa muvunanizibwa kyenkanyi nimwesirikira nga buli muntu yona nategeera nti kumpi mwe mumuse lwakusirikwa kwammwe bwakukweka ebintu ebitaliiyo kakatiraba kati eggwanga tusigaddewa abantu abamu bagenda n'okutandika okutya ebifo ebinene mu NRM kubanga bw'obeereyo nga wali wakyagala nga olugenda naye nga kyamutaawaana eno ebeera nsi ki ebeera nsi ki omuntu n'obeerawo buli bwe bamukwata ne bamuteeka mu nnyonyi bakomyawo mulambo why titumanyi nze nawula nti yafiire bweru simanyi oba bamukomyawa teteramanyi tebasobola kutubanja esente nyingi ezagenderawo sente nyingi bazisasula tebasobola kutubanja banatubanja ngeri ki nga waliwo abaali balina kuzisasula ne bazirya aba commissioners katayo babadde mu speaker wa parliament aba commissioners ba parliament esente basayininga busayinizi nizigenda nizimukorako nina gwendowooza yatugamba no juzi ayali kuziika kwa Emmanuel Mutebire bali omunsi yakola budget nefuuka budget over 500 abantu abakulu babaliirako nnyo katori yali governor wa Bank of Uganda esente zali nga ziri awo abana-Uganda b'omuntu n'omukufa kw'omuntu bakolera mu business gorowooza bagenda kulaboranya tebafunanga pa diem yes so nga tulina kuba begendereza ife mu Uganda kumpi buli muntu omukulu arwara bamutwala bweru nakomonga murambo gwenyine naye nga kikuraga ife emugwanga lino lazima imwe bantu mwabatufuga esente mwazeekomya bwashiti muzimba amalwaliro gamwe agokubajanjaba nimulekanga oluusi okuteeka obuzibu okutulekera obuzibu obutagambika economically mu ggwanga lino omuntu naafa nimulekanga ekyaji mukikaziza kati wulira 1.7 billion enyonyi yokka okumutwala eri gorowooza yes medication tiziriwo n'abaana abagenzi gorowooza billion zimeka zigenza billion zimeka ebyo byonna nimutabiraba namwe ababaka ba parliament no wonder kubanga mwonna uli akantu kano bamuyita
Anita Amonge to Twitter ya tweeting about after yesterday yagambe but together with close friends His Lordship Alphonse Owinyi Odolo, Honorable Norbert Mao, and the Health Minister Jane Ruth Acheng, I visited Honorable Speaker Jacob Olanya at the hospital bed in Seattle. He is receiving and responding to treatment under the close attention of doctors. Bagenda Anita Amonge na tutikana tugamba bwat. Health Minister Jane Ruth Acheng has revealed that all this while Jacob Olanya was in hospital, he has never assessed the medication he went for, as he was still under stabilization details. Ababadde mu ddwaliro boogera byanjawulo. Oli agamba she's responding to the treatment. Ono agamba bamulinza stabilizing alyoka atandike treatment. Which kind of disease was it? Ganti chovora abantu abana Uganda bwe bekengera. Ntono yara alwadde ki tobanenya. Kati mwena nabagenze kumura buri muntu ayogera kike. Ate ordinary Uganda ne yayogera ki. Ate ni mutakwatibwa nsonyi ndoza zamwe ni muziteka ku Facebook ku Twitter. Buri muntu nabisoma. Nga buri muntu ajamwe kike. Nga buri muntu ajamwe kike. So abatuwuliriza n'abaturaba twayagadde nga flashlight tugiye twogere ko kufa kwa oranya si kwa oranya koka naba basigade tunyo abana tufube combination abantu bafudde mu gatstyle kino kisoro ki ekiri abantu bafe mu gwanga bwe buba bulwadde bwana baki obutwara abantu afa abakuru mu ngere yekyewunyo government netayo ne sirika busirisi eno government wetuuse abana Uganda tunakwa begendereza ekiteeko kigenda ku muntu omulala tunyonye ekisoro ekimazewo abantu bafe mu gwanga mu omanyi oluusi bw'oyogera n'engatagatta ebintu nange binsoberamu kunga kinoomu kisolo kyekyo ekimazeeko abantu bafe mu gwanga yes tukiyige tunakiyiga tunakisobora ayina effumu ateege bwayise ayina akajambiya ayina emundu akikuba esasi naye nze saagala bana Uganda tugwe mu maanyi we shall be there onagenze wabula fe abasigadde ku ngulu tulina kuba begendereza nga bwe tunyonya we waba tumanya nitugamba nti ono yandiba nga atibwa butibwa nenga tolina kyakola twogera bwogezi nti nga ekigendererwa you see bwe mubeera mu nsi nga muri mu kiseera ekyali badde kya transition nga buli muntu oraba eyandibadde alowoozebwako okubeera mu kifo ekinene ng'afa bumanya nti the transition will be bloody. Will be bloody really. Ekirala n'ekigambo ky'obusika succession battle tesobola kujawula na kino kitambula mu bantu bafa ife abanabyabufuzi ogenda n'obigatagata n'oraba bw'oraba buli muntu avaayo okwogera nga alina kyagenda kwogera oyo agenze buli kyavaayo okwogera n'oyo agenze oraba Major General Kasirye Gwanga n'ojjukira nti enfaye yeewunyisa abantu bamutwala mu ddwaliro naye ng'avudde owamwe embuya gye bali mumusibidde n'avayo we yagenda tiyavaawo ebyo byonna ate mwana wattu ne famire nayo n'owura nga yemulugunya okyekikulu mugenzi Kaweesa n'olwaleero nga teri report eyali eweererwayo ntono abamutabe be bano na famire ne last week ne famire badde inarabye nga yemulugunya nti kasoko muntu wafaafa
teri kimwe ari mutugambyeko kishe kyamu It is yesterday on bana bamuta there was a 5 years. Oraba ekibiye nkuretera kumpi guri muntu afa mu Uganda waliwo ekibuuza kinene waliwo ebibuuzo bingi yes waliwo ebibuuzo bingi aba banange kiki Solo checho kisoro kikino abana cyo kirimara kufa simanyi definitely ekisoro kye kiri tubanga tutukise oba nakyo nikife nakyo des oba nakyo nikifanga bano waliyo badekawo nga simanye kigendo kubeerawo king of animals chirayon kiri obugabi ne kiri akamuje ne kya kino ne kasta bakisanga nakyo nga amanyi gakiwedde nembize kidduse so ekisoro ekyo nga tikinaba kutuuka ku mbeera eyo abantu bangi bakyafa mu ngeri efaanaganako bwetyo